bamukutte atolooza kabaka tebamukutte ne mama kabaka akafuba kamulinganga nyondo akafuba kamulinganga enkoko enkongole munange amawulire agakagwawo kabaka omusajja abadde complaininga nti bamutwalako obwakabaka bwe bamukutte. So mwenna mugambe mu comment section ayibene pressure gusinze agenda soka butabika oluve butabika komera naye nga amawulire agaliwo abalagajja baga sanyu abalagajja baga nnaku ye pressure bamukutte pressure 24/7 bamukutte era nga omulaba ali mabega wa mitayimbwa kyemanyi bamuyisizaamu nko ne kumpi n'emisamba gere kuba entunula gy'atunula alinganga bi akubiddwamu omuggo pressure nonno abadde agamba kabaka wa Buganda si alina okubeera kabaka nti era ye kabaka omutuufu era naayisa ebigambo ebinene nga bivoola kabaka n'avuma Katikkiro n'avuma Museveni abantu ne bavayo ne bagamba pressure okoleraani ekintu kino nno kitadde Uganda Police ku nninga kitadde UPDF ku nninga SFC ku nninga ne gavumenti ya Amerika wamu ne Bungereza muntu kyavayo navoola kabaka navoola ne president w'eggwanga munange pressure ye bamukutte kati katusuubire nti abantu ababadde bamuwaga mugenda kubeera nga mumujjayo era katusuubire nti bannabyabufuzi ababadde bamuli emabega nga nammwe muvoola kabaka timugenda kumuyambako bye mbagamba nti lwana olutalo ng'olulwana wekka teweesiga muntu mulala yenna. Pressure ye kawedde mudda weŋŋambira nti ali ku poliisi kati era oluva ku poliisi bagenda mutwala wansi mu basement abeere nga akubibwa emiggo ku lubuto nga bamukkaanya anti akapicu kiki obadde ovoola kabaka kiki obadde ovuma Museveni kati neje emisango minene nno era weŋŋambira nti akaunti ya pressure bagenda gidiriitinga oba sinti bagijjeeyo dda temugenda kuddamu kulaba content wa kabaka wammwe ate era n'ekirala agenda kubaningibwa okudda ku TikTok sinaki nti agenda mu komera ssaawa yonna kati nno kino kisanyudde abantu bangi nnyo ne bagamba asibwe okuvoola kabaka anti akapicu yavuma kabaka munange pressure 24/7 amawulire gaagaliwo geego tibamukutte ali mukomera nonno guno omwaka tegubadde mwangu nnyo kubanga tubadde twakalaba nudozi za Queen Germany ne tulaba eza Pretty Nicole ne tulaba eza Jenny Gold Vivi ate kati tubadde twakalaba nudizi za Jojo wa Mickey ate munange ne pressure nabyo ne bijja bubisimanyi oba enkomerere etuuse naye nga webito webiri eno tuli mu Buguda eno tuli mu Nsolo eno tuli mu Nkudi ate eno tuli mu Makomera omwaka si mwangu all in all byonna mubikole naye muve mu Uganda. No one is safe in Uganda. If you want to do any violence, please press 2 to leave Uganda and you come to diaspora oyogere byoyogera byonna Asha Blessing mumutaginge mumubuuze oba alabika nno yaliddemu pressure oluko mukwato ya Asha Blessing naye era mumubuuze agenda kolawo ki yenga ye kuba pressure yagamba temukwata kwa Asha Blessing ye mumuvume yenga ye Asha Blessing kicho ogenda okolawo bene pressure ogenda kubwa emiggo 10 ku lubuto bene pressure ogenda kusavinga ate liya abali mukomera abagala kabaka waabwe bagenda kukuba oyina okulima akabundugulu oyina okusoma amateeka kanga kusomera agamu pressure nga kutaase wano bayita obuwambo prison bajja basaga badde abakkiriza Kalombo nabo na Kazinga Senerivizu Plaza Walumbe State ewatakyala mukazi na musajja abeerawo musibe na musirikale etteeka erisooka tokkirizibwa kutoloka mu kkomera tokkirizibwa kutunula mu Buguda ya Fande tokkiriza kumanga tokkirizibwa kulima ng'otunula mabega omanga okitegedde geega amateeka g'ogenda okugendamu oyina okusula akagongo ne kabulangiti k'ogenda osulako kankakulage kano koyina osulako keweebikka ogenda kuzimba akabina webasa kagongo ejjute limere ensekere zigenda kuluma ogenda bonaabona mu kkomera pressure naliyo kale kakati gwe wenna eyandiyagadde furniture omulungi kozesa Kalim Furniture and Electronics bayina ebitanda ebirungi bayina dining
dining tables, balina ebintu bya electronics ebigenda mu nyumba. Woba ogenze walala ng'ekitanda kya mitwalo 35 bo bajja kikuwera kwa 25, always bo babeera mu discount. Balina furniture omulungi beera ng'obakonako ennamba z'essimu zizooko ku posta ne ku WhatsApp webali. Big up. Ate abadde yeeyita Kabaka nga bw'avuma abantu mulowooza tebamuyodde. Bamusanze mu loogi nga yeegadanga. Bamugye ku nswa. Ne TikTok video zinaatera okuteebwa mugenda kulaba omuliro ku internet kuno mutya abantu. TikTok owerinnyanyirira bw'ati. Pressure yabadde amwevulunga. Pressure bamugye ku nswa. Bannange. Ebyo bikyali awo kubanga pressure tukimanya ayina empapula z'ebutabika era poliisi ejja kumusesema. Tukimanyi bulungi nti emuwonya abantu kuba abantu babaddemu obusungu bwe bamusangira bajja kumukuba toyinza kuvoola Kabaka. Naye kitwewuunyisiza. Loogi mwe bamusanze ne TikTok agenda kubeewuunyisa. Mulabe eti bino ebiwala ebitiba wano biriibwa balalu tebirina kiddako. N'osambibwa pulesa. Oli bwe tumanyi obulungi nti ne waya ezimu teziriika ayina n'empapula z'ebutabika. Bannange wenjogerera bino pulesa atemeza mabega wa mitayimbwe. N'ekibeere kyakuyiga eri ffenna. Kituufu ddembe lyaffe okwogera n'okulaga ennyiike eri buli kimu mu ggwanga lyaffe Uganda. Ne mulekeraawo okuwemula abantu. Osobola okwemulugunya. Osobola okwogera ku bubi gw'oba oyagadde mu mbeera yonna. Nekakasa nti tomuwemula. Kituufu ddembe lye ery'okwogera ku ky'oyagala ku muntu naye okuwemula si ddembe lya muntu yenna. Gwe n'owemula Kabaka at least mu respecting emu ne bw'oba tokkiririza mu bya Buganda oba tokkiririza mu ekyo balina kye yakutwalako kuba Kabaka muntu. Ne at least mu respecting nga taatawo nti atuuse emyaka eginzaala. Ogambe nti owaayi muzeeyu nkubanja entebe yange. Naye n'ovuma Kabaka obwenkanidde awo. Era oyo mwana poliisi emuwonyeza kugajambulwa. Abantu badde bajja kumweteega bamukube mu justice ng'omubbi wa boda. Abaganda badde bajja kumweteega bamukube bagalogera nti ye omubbi wa boda nga pulesa bamumaze. Deski yange pulesa ali mu ngalo za gavumenti mukwate wajjo. Nene poliisi yeewuunyiza nnyo okumusizanga ne TikTok omututu mufuwano nga beesa mpiki. Naye pulesa kyoli mugongo gwa mbwa alinga omutego alinga akamasu. Ne bannange muli desperate. Oba nayo biwala mmwe tubanaaze eki. Gwe nogera weganzike n'oli pulesa alinga omudumu gwe. Alinga omudumu gw'embwa. Amaanyi mugammaze bati. Mwe baana mmwe ate mulowooza ono omuvubuka TikTok yavumye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi tebamukutte. Mama nyabo subhanallah gadda TikTokers gadda leave whatever you're doing and gather guys banange it is time for some lugambo. Kakati mujukira bulungi nnyo obadde waneno ka TikTok kana kabadde kesuula ensimbuke mumanyi obulungi ennyo ka bipolar kana akalalu nammwe ngamba kana kammanyirako juzi waneno nga kagenda kalumba Kabaka wa Buganda nga kavuma Kabaka wa Buganda nga koogera ebigambo binene nnyo temulaba nti nnyomba nnyo nange sisobola biyisa mu kamwa nga nzivoola Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda teyakomaawo. Sabo ngalumba ne President Yoweri Kaguta Museveni ngambone yajjako Idi Amin dada nabeera ngafuga eggwanga lyaffe alifuza emyaka 4 diine emirembe bw'atyo nga muvuma mbuuza yamuvuma ki sabo yatugamba nti Kabaka musiru natuvuma Kabaka sagala nabiddamu nange mbanga muvumi sabo yatugamba mbu Kabaka musiru Kabaka simanya bamwenda simanya Kabaka simanya ngo balinga ebiki ndaleka kwata ku president wa Formulonji babyface namugamba gwe gwotegera bulungi gwa musiru nawe simanya ngo olinga ebiki batange yakozesa ebigambo binene sejja kubiddamu
bana mwena vola ensi yonna newunikirira twali ne Carlos omusirusiru atera okuwemula naye yawunikirira n'angamba Dokita Sefuko mwana kyo yatetya Bwakabaka nazzi kuno Bwakabaka bwabeeranga kyantiisa nga tosobola yadde okugamba nti Kabaka asobesa nantalinya mu katebe nantakola ki cuucu bafe nantawetwa lukoba nantawetwa nantakuba omugongo omwana yamuvumavuma ate mulowooza oyo omuvubuka tebamukutte bamukutte era wetwogerera atemeza mabega wa mitayimbwa ali mu mbuzi ekoga bannange kino si kyasanyu tetusanyusa nti omwana bamukutte naye amazima googerwe omuvubuka oyo yakola kikyamu okubeera nga voola Kabaka w'Obuganda atavuma muntu yenna Kabaka w'Obuganda atiibwa Kabaka w'Obuganda omusajja ali very innocent n'amuvuma bambi n'amuvoola n'amukakkanya n'olw'ensonga eyo bannange ge mawulire agakagwawo ge naakabawa nze nabagamba oyo omwana ajja kunneekulira mu bulago ebyo byonna bye yali amanyiira mpozi nga sinze Dokita Sefuko nabwe kityo nno nga nkyabawa amawulire mugende ku Century Properties and Real Estate Uganda Limited mbere nga mwefunira poloti Century Properties akugamba jangu ogule poloti futi 25 ya mitwalo 5 beera ng'ogyegulira kimanya mpola bagikwata balambuza buli lunaku ku namba y'essimu 0706 425 26 Nova Skincare Products yasinga okunyiriza skin yasinga okwerusa wali kupayania mo shop number PD66 na osobola okumufuna ku namba y'essimu 0700 1355 11 yenga takuwa furniture Uganda oba takuwa interiors bakugamba okoye entebezo kitanda bichi oyagala ebiri up to date nawe beera ng'obeekwatako enamba y'essimu ngenda kuba ngiteekamu mu comment section mubeere nga mubanoonyako naye nga pressure ejo nakoze live nembagamba waliwo omuvubuka agenda okukaaba waliwo omuvubuka agenda okufuna ebizibu nemulowooza Dokita simanyanga bino byemba kuba vibe zange nemugamba Dokita ali mu vibe ze Dokita talina byakola bwe kityo nno musabire nze siri musanyufu kubanga kwagaliza entaana aba kwagaliza kufa nze sirina kibi kyenjagaliza pressure because TikTok munnange Uganda munnange era musabira bambi abe bulungi kubanga teri muntu akwagaliza komera ddala nga muntu mulamu ekomera nga bwe siriyagaliza muntu munnange naye twamulabula twamugambako banange ekintu kyabadde akola kikyamu ne bw'atandibadde Kabaka omuntu atakuliko talumbika nze nakoowa okulumba abantu abatandiko nabikolanga for fame bwe nakifuna nenesonyiwa abantu numbi atanumbi sikulumba n'olw'ensonga eyo nyongera okubajjukiza nti nno ngenda kubamba wa updates poliisi waali omusango ogumuvunaanyizibwa emyaka gyagenda okubeera nga asalirwa byonna bituufu si bituufu ngenda kubambibawa mubeere nga mukyekuumirako followinga likinga sharinga commentinga kweno page obeere nga weefunira amawulire agakagwawo okitegedde babita Dr. Sefuko beera ng'ogyekuumirako teweerabira Century Properties bakuguza ettaka kuba bye basinga okuteeka ensimbi mu eno show beera ng'ogendayo wali eri ku Ebusega opposite Happy Boys esonde mabega ga Total obeere nga wegulira poloti yo ku mitwalo 5 kibanja mpola bamukwata poloti zaabwe za ndagaano ez'ebyapa we ziri ku nguudo zonna ng'oggyeko Entebbe Road ne Jinja Highway ezo banaye kikyoyime banaye ng'oli bulala mukwano anange tukyaweereza ggwanga bamikwano nyongera okubajjukiza nti pressure ngamba no precious bamukutte ngamba bimwakiro bamukutte ngamba Sebabi bamukutte ngamba ono gwe bazaala mujjajjaawe bamukutte ngamba ono gwe bamalira mu matako bamukutte ow'ebimwa by'embizzi bamukutte awunya amazi bamukutte ayambala ebisiimula bamukutte mbasabira mubeere nga mumusabira babeere nga ateebwa omumwanunira ebinnyo mweyeerira enkuta abeere nga bamuta kubanga nze tekyansanyusa amazima tekyansanyusa vuma Kabaka wa Buganda yandivumyemu nze ayina ayagala nnyo okutrendinga yandivumyemu nze kubanga bwovuma Dr. Sefuko you trend automatically you trend okitegeera naye noovuma Kabaka wa Buganda yandivumyemu Carlos okitegeera kubanga Carlos akyanga Shakira yakazina malaya nya nga Shakira talina amwagala ki tamwagala naye Carlos otamumanyi nga nakati avaamu nsolo baba mikwano tubeere nga tujja kumirako Dr. Sefuko TV mubeere nga mufuna amawulire agakagwawo
temwirabira nti waliwo TV empya jengena okubanga nkolako ebyo nja kubambirwa wa maasawo kalo sinkulaisa tondetera kulabisa onchawe tugende ku Moonlight sawa zino buli Friday tubira ku Power King, Saturday tubira ku Moonlight. Temwirabira Nova Skin Care Products yakola skin nobira ngonyirira mugende wa Nova ku Pioneer Mall shona piti 66 ate temwirabira Cobin Phones and Accessories akugamba oyine simu ogikoyi oyagala simu mpya toyina yadde simu gyokoyo oyagala simu mpya genda wali ku Pioneer Mall shop number PA12 abenenga akukolako ayine simu gadgets accessories banange heza imete mumufaako mberenga mwefunire simu. DJ Carlos akugamba ki? DJ Carlos akugamba oyina the tangible lawyer akugamba oyina birthday oyina okwanjula oyina embaga oyina omukoro oyina meeting wetaga DJ anywhere wetaga house DJ mubalayo asinga okuberanga akikuba ekyokudamu kyo kino DJ Carlos wali okuberanga kubira omuziki paka kuwulira bubi ku namba y'essimu 007 51516824 banange tobisekera amugwe kanga binamba ya Carlos 0751516824 yenamba ya DJ Carlos ate nawe atasobola kuberanga okubira DJ Carlos osogena ku social media handles asinga kozesa Instagram kubanga he's not a TikToker, he's not a content creator, he's just a DJ. Gena ku Instagram tekam DJ Carlos oja kulaba account eyo ina big following bera ngom followinga mu inboxing. Gena ku TikTok tekam DJ Carlos jangu mu inbox yango wato mufunyenga akubuzidde ddala my love is having Mozarages atene chidala you're having Mozarages anange poloti weziri tuina estate empya wali ku Century Properties and SS Uganda Limited temwirabira bambi okuja mugule poloti kubanga oyo boss wange ambeereddewo buli mwezi abeeranga nsima buli mwezi yasalawo kubanga mpe enkoko 3 za kubeeranga mulangira ate n'abantu ne babeeranga bafuna bye baba baagadde enkoko nno zino ennene zikiro 5-8 ziringa embuzi. My baby is having nice dreams. Mbasaba mugendeyo muberenga muchekola besigika so mutenenga bambi DJ Carlos yemu supporting abagala party birthday kwanjula house DJ oyina radio mpya online radio live radio TV chichi byonna support him, you know, support a brother from another mother. Mwagala nyo Carlos wange mu supporting temwira birogenda ewa Nova Skin Care Products aberuse abanyirize temwira biro kuja ku Power King buli Friday, Saturday tubira ku Moonlight. And yes, of course, don't forget in that going away uyagala kunyirira uyagala kweruka uyagala kufana nocha nova wali agenda kukolako nenga ye DJ Carlos wali kubanga kuba muziki omubimba mu booking ku birthday taseera tutandika ku mitwala 2 mukama wange tutandika ku mitwala 2 birthday party ngobo mu booking oyo muto wange temumumanyira temumulabisa kubanga muto wange. Thank you very much.